Mwami Norbert Mao era minisita yalondebwa juzi ku nfuga y'amateeka nga musajja ono yali ssenkagale wa Democratic Party oba giyite DP. Yagenda ndowooza ffe twakirabanga yagenda bwe yagenda bw'ati yagenda n'ekibiina kyonna naye byonna ebizze bibeerawo. Mwami Norbert Mao ayongedde n'akakasa mwami President Museven n'amugamba nti aweeyo obuyinza mu mirembe, so oba oli awo kiyinza okutuyambako. Emabegaawo nali ndaajana nyina vidiyo ze nabakolera ne ndaajanamuko awo ne mbalaga mwami Norbert Mao nga just neewuunya bwewuunya gavumenti gy'olimu olw'okuba nti mpaka olwaleero tonnaba kukkiriza oba kugamba gw'olinga atulaga nti kintu kiri okke. Naye olwaleero simanyi bw'obanga olina engeri gy'ofunyeemu n'olaba ebintu engeri gye bitambulamu n'ogamba waayo kaŋŋambeko ku mukulu munnange Katonda mulungi. Webale nnyo webali eddala andaba gy'osinza okubanga ondaba yonna abali mu diaspora mbagala nnyo, mwebale nnyo mwebale eddala okungoberera. Nteeraako ku kigalo ekyo nyamba buyambi tova ku vidiyo eno nga topadde kigalo giraikinge omale otekewo lekawo obubaka just okusinziira gwe nga bw'olowooza. Kose bibaddewo bibadde bijja bitambula bibadde bingi nnyo bibadde bizza bitambula naye ndowooza n'olunaku olw'ero eggulo Gravity omutujju ng'ogyeko ekyokuba nti nno YouTube etabuse era nabyeko Facebook naye yavuddeyo era n'akolayo ku ka statement n'agamba nti His Excellency Bobi Wine yagenze n'akyankalanya page ye ya Facebook yagenze ozuukuka eggulo nga kuliko nuisance oba nga kuliko ebintu ebitali bituufu ebitali birungi era n'agamba n'akikakasa n'agamba nti His Excellency ye yakoze ekintu ekyo, Bobi Wine ye yakoze ekintu ekyo. Nabale saagala kuddamu kwogera nnyo ku Gravity omutujju okusinziira ku bintu engeri gye bitambulamu kubanga njagala mbabuulire Pressure 24/7 yayogera ebintu bingi ng'ayogera ku Bwakabaka bwa Buganda naye ng'omuvubuka kubanga mwana muto wa myaka 27 ate we baamukwata yatandikanga kukaabanga n'eminyira gimuyita mu nnyindo wabula ng'awoza kimu mu nsonyiwe as if bwe yali abikola yali oba tategera ng'alinga alina ekikyamu okusinziira ku bintu bye yali akola. Naye Pressure bwe yakwatibwa ze waliwo ekintu ekimu kyendabanga oba oli awo waliwo kugamba ekyalabika n'ebeera example eri abantu abalala. Nenziramu n'enkuba omulanga nakuba omulanga nga sooyo yekka yalina okukomako nti nakuba omulanga ku bantu nga kubaana nga aba Pretty Nicole because as a government state nga yo muyina omukono ogw'amaanyi gwe musobola okukola okutandikira ddala ku nnamba y'essimu. I don't think essimu esobola okuvaako ne mugamba nti omuntu criminal ababuze just nga essimu evuddeko. I don't think so. Naye nkimanyi bulungi nnyo nti abasemwayo basobola okukola ekintu kyonna ekisobose because wano abantu we tulaga wagenda ba wazibu nnyo bwe tuba nga mmwe abazadde abali abandaba obanga ozadde abaana kati n'otunuulira omuwala nga Pretty Nicole n'atandika kubanga si yekka waliwo actually n'ebirala ennaku zibadde nga bbiri awo Pretty Nicole bwe yavuddeko waliwo omulala yatadde obuseegu bwe naye bizze bibeerawo naye nga tubiraba bulabi nga bannayuganda sometimes tuba oba tetulina byakukola sometimes oba kibeera ki but girls especially abata ebintu ebyo babeera ba boyfriends bammwe bwe mumala ne mukyankalanamuko ne mutakati nze concern yange kukwata oyo yennyini boyfriend atandikirewo amanye nti byono kubanga lwaki yaba abita mu public kubanga kiba kyoyongera okwonoona eggwanga. Okuddako ku nsonga ya mwami Norbert Mao. Mwami Norbert Mao musajja munnamateeka y'omu ku basajja bannamateeka bali mu ggwanga lino ab'amaanyi. However okuva bwe yasala eddiiro n'agenda ewa mwami Museven yafuuka ekintu ekirala era abantu buli omu bamulaba kugamba buli omu amutunuulira n'amulaba nga ye mwami Mao. Mwami Mao
musajja tumuwa ekitiibwa okusinziira ku bintu ebizze bitambula newankubadde alina zi blanda z'akola of which ate ffe tetusobola musomesa ate tubali tulina kulabira ku ye naye olwaleero emabegaawo kyabadde yesterday kyabadde kyaddi abuddeyo n'akola statement n'agamba nti asaba mukama we kwegamba aweeyo obuyinza mu mirembe which to us kiina kye kyatwongeddeko ne tugamba waliwo kyotandise okulaba awo waliwo ekintu kyotandise okulaba because nga nze nga bwondaba mulimu abantu abamu abatasobola kuleeta ddoboozi nowebiti naye mulimu abantu ng'abantu bange ab'enakaseke seriously bonga eneetolola yonna eneetolola bbiri n'ensiba yonna ng'omukulembeze waabwe ye Kyagulanyi banaye mwe kambabuulire mmwe abatali nakaseke abantu b'e nakaseke baali baagala nnyo mwami Museveni naye bambi balina obulumi bagenze bafuna obulumi okusinziira ku mbeera nga bw'etambula I'm very sure naawe mu kitundu kyo wali oyagala nnyo mwami Museveni mu 96 21 awo laavu negenda ng'ekendeera Besigye bwe yajja Dr. Besigye bwe yajja n'agenda nga agenda abantu abalaga nti awo alina ebbaawo enfuga obukulembeze nga bukyuka ate people's president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamala okujja ate ebintu ne bikyukira ddala nti n'omwana ow'emugete katwe amanya nti n'eddembe lyange wano bwe wati nnyina kukola bwenti ne bwenti kwegamba ne biggwanga alina engeri gy'agenda ye nga ye Bobi Wine yatubuusizza kwegamba tulina ebintu bingi bye tuyigidde ku Bobi Wine waliwo abantu oba abasajja abakulu abakozesebwa naye nga bakozesebwa bambi nga tebamanyi kubanga bwe mbadde ntunuulira akatambi ka muganda wange rapa Gravity omutujju nkatunuulire nenketegereza bw'abadde ayogera ku Bobi Wine ng'agamba nga bwe yatumye nga bwe bajjeyo Facebook bwe batandise owandiika ebintu ku Facebook ye nga bw'alimu akatengo nga bw'akola I was like seriously ono omwami ng'ate kati kiki ekituufu ky'ayagala kubanga kati nze nga nze tandise obuuza nembuuza naye kati Gravity ekituufu ky'ayagala kiki okitegeera waliwo ebintu ebimu nga ekituufu ayagala ki naye munnange oba oli awo asobola okubeera nga ayina ye nga ye kyali mu pulaani nga kyafumba era yeegaanye n'okwegana n'agamba ye tewali amusasula naye muganda wange nga weemazeemu nnyo ng'oyiyeewo nnyo omubiri oba waliwo akusasula tewali akusasula vva ku Kyagulanyi njagala nkubuulire byonna bikole okole by'oyagala buli kimu naye kintu ekyo oba waliwo akusasula oba tewali akusasula Gravity omutujju weesonyiwe Bobi Wine muveeko kubanga woolaga ndaba ogenda osemberera akateebe biyinza okuba nga tobiraba nga ffe we tubiraba era gwe ng'olaba oli katuufu nnyo because waliwo ekimu ky'otadde ku Facebook page ezivuddeyo situmanyi oba kyekyo kyobadde ogamba nti bahakinze Facebook page yo ne kijja nga we kizze kyo nga kiraga nti kati maama Nabbanja akaposta ako ngenda kabalaga maama Nabbanja ye vice president ye n'omuhoozi ye president simanya abayimbi tudde aba agambye Makerere Kavule yagala mbu kati waliwo awo ebiri awo ku Facebook awo byowandiise ekyo kitulaze bulazi we don't know bago wabiwandiise oba si gwe wabiwandiise naye
humble request yaffe fe abakwagaliza oba abagala osigale ne career yo si ffe twagireeta ffe twakuwa talent oyinza okugamba tete ffe tupushinze endongo si ffe tupushinze endongo yo naye kyetusaba Kyagulanyi mwesonyiwe just muveeko mumuleke mwesonyiwe kyokka kyetusaba kuba oliawo kiyongera kisobola okwongera okututambulira ku mulamwa kuba ndongo naye bw'otandika ebintu bya Bobi Wine mwesonyiwe kuba ebintu bingi nnyo I think osobola okulaba negativity ezizze since you started attacking Bobi Wine you consider negativities especially ziri ku social media. There's a lot of negativity. Positivities ntono nnyo ezijjidde mu kintu ekyo outcome yakyo ereeta negatives kati omuntu omugezi yenna weesonyiwa ate bw'osirika ebimu toyinza obutejjusa tegeera asirise teyejjusa naye ate bw'oyogera oyinza okutuuka okwejjusa nga tekikyasoboka so ladies and gentlemen jasinzize okubabuuliramuko ekya gravity omutujjukire ekya Facebook mpozi ne mwami Mao byebimu bye yavuddeyo yagamba nti waayo Obuyinza mu Mirembe ng'ebintu tebinnatabuka bwati waayogedde teweerabira banafu aba Ham Connect basanga wali ku FB Tower building wabakuli ate nga ne bannaffe aba Central Property Real Estate we bali nnyo so nga ate ne bannaffe aba Victoria School of Beauty nabo we bali aba Shihan Standard Day and Boarding Primary School basangibwa Bulwa Lubaga Division wali okulina na 24/7 motel so osobola okugendayo n'olaba ebintu bitambulamu webali nnyo bali eddala amuganda wange nkwagala nnyo yonna nyosoza okubanga ate gy'oli akumata kumira mpeera subscribe ngo liking nze Bigro Jamal obakali esuubula Benjamin Bigro Jamal wena kasi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shihan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.